ensonga bwe zatambudde twongera okukulisa omukyala Rema Namakula okuzaala omwana yazadde omwana omuwala olunaku olwajjo omwana bamutuumye Aliya Sebunya mwana omuwala yugayoga munnange aliyoga ono mukyala Kenzo yali mukyala Kenzo era baga nti obufumbo ye mwana ate bw'abanga yazadde sukaali yatwongera okumukulisa embeera eyo gyalimu n'okumwagaliza bulamu obulungi n'omwana. Kenzo yaweereza obako obuyozayoza oba tonnaba? Gundi yaweereza n'omwana yennyini oli yasigala eri yaweereza obubaka ng'ayozayoza maama ate okumuzzaako. Kale tugenda mu mpapula ez'amawulire tulabe ebikyatebbewo bye bawandise olwaleero. Daily Monitor alina omutwe omukulu wano munaffe mukyala Byanyima Winnie ate wuuno atakkaanya na First Son munaffe Muhoozi Kainerugaba ensonga eza Ethiopia. Agamba nti ebiwandiiko bya First Son Muhoozi Kainerugaba biwagira abayeekera. Byawandika ku Twitter biwagira abayeekera yenga agamba nti abantu aba Tigray oba okulwana okuli mu katundu aka Tigray kalimu bannayuganda kalimu n'omusaayi gw'abannayuganda aga nti balina ensonga oba oliawe balwanya gavumenti ya Ethiopia gyeteekeddwa okuba nga ewuliriza naye tona agamba nti ate okulwana olutalo oba okuwagira olutalo olugenda mu maaso kiyinza okukosa ate nnyo n'abannayuganda oba oliawo abatabiriimu abagenda mu ggwanga erya Ethiopia n'akatundu ako aka Tigray okuba nga banoonyaayo ensimbi. Kale gwe mutwe ogusookera ddala wano oguwandiikiddwa ku butakkaanya obuliwo oba oliawo clash ezeewo wakati ate ow'omukyalo ono ate ne First Son. Nate bakuleze wano mu Daily Monitor olunaku olwaleero bagambye nti abaana emyaka 12 egy'obukulu nabo bagenda kupanga bafuna enteekateeka ez'okugema ekirwadde kya COVID-19 batya ogenda kubisanga nate mu Daily Monitor olunaku olwaleero. Awo bagambye nti wano ate omumuli ogwa Commonwealth guguno ogwa Nnabakyala gutuuse mu bizinga bakubyeko wano ezzike nga likutte tooki eno bulungi naluligezaako okulabika nti iraga nti obwagazi bagamba nti olwaddiwa babadde wali mu Ngamba Sanctuary Chimpanzee Sanctuary ekifo ekyo ekikuuma amazike. Bano bagambye nti omutwalo gw'omukakaaga nate bagenda kukola ebigezo baani bannaffe bannanses ne midwives bagenda okutula ebigezo bye balunaku olwaleero bagenda kubituulira luddawa bane bagenda kubituula bagenda kubisanga nate mu Daily Monitor olwaleero. People's Front for Transition oba ekibinja ekyo ekyabannaffe Kano Kizza Besigye ne banne bano bagambye nti kati bavudde e Kampala bakkiridde e Kabale bagamba ensonga zakulabika nti bonatukira 2025 nga gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni eya NRM evudde mu buyinza. Okay. Bano bagambye nti eggwanga lya America litusuulidde omwoyo batya batwadde eddagala erya Pfizer ku nsonga ya COVID-19 obukadde 3 mu emitwalo 4 lwaki balireese bisange mu Daily Monitor. Wano waliwo lwalinaku lwakutaano ndowooza poliisi balina okuba nga ewummuza officers baayo 48 naye ate abakulu baagaana okugendayo tebawa nsonga lwaki baagaana okugenda. Lwaki ku poliisi kyawukana nnyo n'amagye kubanga tutera okugenda mu send-offs eza UPDF naye omukolo gubeera fanfare ebeera pomp babakubira obuyimba babakola batya babasiibula okuviira ddala mu force bulungi naye bano omuntu yali omundowooza eyagenda twasuubira munaffe yalakulira traffic police Stephen Kasima Grace Tulaguma naawe yakuliako operations twali tusuubira n'awala okugenda mu maaso bangirana mujjukira logistics oyalina ebizibu ebyenjawulo mu poliisi bamuwummuza tebamuwummuza oba oliawo n'ensimbi ezabulankana naye bano baagaana okugendayo. Moses Balimoyo yekka yagendayo tebawa nsonga lwaki mumpimpi baguzira bazira omukolo gw'abandi naye ndowooza bw'otulenye ne poliisi mbamu nnyo okwerumaaluma okwabukanako n'amagye era kizibu nnyo okuwulira ebigambo ebiva amagye nga bikulembeddemu okwerumaaluma n'okwesongamu nnyo olunwe naye ate mu poliisi ebiseera ebisinga olira nnyo nti ono takolagana ono ali bw'ati ono ali bw'ati naye bakituukanga ku nsonga ya ggwanga ng'abantu bakoleredde eggwanga in fact nga bakuwa ne invitation kiba kitegeeza nti oteekeddwa okuba nga weetaba mu nteekateeka eyo. In fact nange nabadde nnyo surprise musajja mukulu asavinze ebbanga eddene bwe lityo myaka 2 abadde mu poliisi ebitibwa byatuuseeko at least naye oba oliawo baavaamu batya bawummuzibwa batya nakyo yinza okitubuulira oba oliawo bayinza okuba nga oba
envaamu yaabwe yennyini yayiriko obuzibu ababa basindikiriza basuubira nti abakulu bano bonna abamu ku bo okugenda mu maaso okubanga bawummuzibwa akyali kiragiro kya pulezidenti eyagamba nti bano mubagobe mu poliisi oba kwali kubagoba oba kwali kubawummuza buwummuza nti abamu bagenda as a disgrace. Bw'otunula mukulu Stephen Kasima ku myaka gye ne service yali asavingiremu mu traffic ye musajja eyavanga ne mu motoka ye n'akwata n'ajimba abavuganga so mu bukyamu yakola ebintu byali by'amaanyi naye ndowooza ate envaamu gye yavaamu oba olyawo mulaba Grace Turaguma nawe ebbanga lya savinga ye musajja eyagenda ekayunga kusezibwa abajukira sezibwa 2010 kayunga riot 2009 ye yali adumira police operations ebikwekweto era yalagira Katikkiro yakola bukozi bwati Dajofa. By the way, baruwa bwejja nti tukuwummuziza nga tutugamba baruwa tegamye tukuwummuziza lwakuba okoze ekintu bwe kitekikyamu kyandibadde kya buntubulamu kyandibadde kya buntubulamu omuntu oyo muwa ekitiibwa ekye kyawumuliddemu nga ye naye asigala muli agamba nti mpeereza mu mutima mulungi era gye nvudde tebangobe obugobi ne kati bw'otunuulira in fact nze ku lwange mu ndowooza yange bonsiibula bwotyo naye ng'ondaze nti onsimye byenkoze for real oyinza kulangamba oba tompadde tosimye bye mbadde nkukolera singa bamugobyeyo nga bagamba nti gundi tugobye olw'ensonga neno tubadde mubbi ekyo kiwulikika naye engeri gye bamututte babaddenga abatwala omuntu eyatwala akasimu ate bano badde bakwano bennyini ye yaliyo nenaggulu ku mukolo gwennyini bakanda kubalinda naye bafuka gwekanyanya balemerayo. Robert Mutebi tubuulire tuba tumusonga y'abasajja bo Grace Turaguma nawe munnaffe Stephen Kasima abali ba AIGP madala gye bawumulira ku Assistant Inspector General of Police ededde libera ddene omuntu tekedde okubanga oboolyawo twasubira bajje bakolere pati babasibule mulungi mu police baveemu naye kale tubuulire go waliyo n'enteekateeka w'oli olwaleero entambula y'ebidduka ekedde etyawo okubaganya n'ebirowoozo ku nsonga ya mikwano gyo bano abaava mu poliisi naye baaganye okugenda okubasibula official ekifaananyi ekyalagiddwa ekyo ekifaananyi kino eri bajjuniya bano abaakajja mu force kibaleka kitya kale yaneyanziza nnyo neyanzeege mbakulisaayo mwenna ekanani mbakulisaayo mwenna mu kusaba okw'olunaku olw'eggulo we nalabidde enkuba nga ekirako COVID-19 kubanga enkuba yatonnye abantu ne banonooza ebintu bingi naye nga kumpi eringa eyabadde mu wave twagenze ne tugira tuti wave esooka neggwa ne tulowooza nti aye tunaazizzaako buli kakikya twagenze okuddamu okulaba nga wave ey'okubiri nayo etandika awo ne tugamba nti lubazi oba kati tubadde tunaazaako ki neegiraagiramu twagenze okulaba naye wave ey'okusatu teyazze yakomyawo ndowooza era byalaze byadde birange eno embeera gye tulimu nti tetujja kufuna na weevu yakusatu wano mu ggwanga Uganda naye amukulike eyo nnyo ddala wamala nalabye amazina otandise okuyiga kubanga wandeeteddereeteddemu awo akatonotono ne ŋŋamba nti mwana weeka olabika otandise okulabika nti ate otereera naye nga ssaawa zino wano we tuli nga sinaba kwogerako ku nsonga z'abannaffe abapoliisi be muŋŋambye okulabika nti mwogerako emikolo gya poliisi gyaliyo olunaku lwabadde lwakutaano poliisi ng'egenda mu maaso n'okulabika nti esiibula basajja baayo abawummuzibwa pulezidenti n'agaana okuddamu okulabika nti abongera ekisanja oba babongera kontrakiti naye nga embeera teyabadde ennungi nnyo wali ku kitebe kya poliisi enaggulu kubanga ate omukolo ogwadde gusuubira okubeerako abantu abawerako abasiibulwa ate gwabaddeko abantu babale nnyo nnyene ddala AIGPs abadde abasiibulwa oba ba Assistant Inspector Generals of Police akwabaddeko bali Mwoyo Moses ono yekka yeyabaddeyo era yeyakikiikiridde banne abalala okuli Grace Turaguma nawe abalala okuli Godfrey Bangurana okuli Asumani Mujenyi Jawadu okuli AIGP Stephen Kasima Munanura ono mumujjukira yali director wa traffic abo bonna tebalabiseeyo ekitegeeza nti oboolyawo ati bayinza okubanga ekyokubawummuza tebakisiima oba baali baagala okugira nga baweereza poliisi naye n'abalala okuli mukulu Senior Commissioner of Police womanya eri okuli Senior Commissioner of Police
Kati mukulu Tumwesije Henry, Assistant Commissioner of Police Kisubi Akimu, Musoke Steven, Bahimbise Johnson, Kagwa Kalebu, Detective Assistant Commissioner of Police Ouma Justin, Nabala kubana era kuliko banji abatalabika yokko abamadala ga wansi be basinze okujja ku lunaku olwo nga abasirikale ba police bano bagenda maaso n'okusibulwa abalala omukolo baguzize tuwulira nti abamu bali Kasese abalala batandika projects abalala bagambye nti bwe batatuwa mafuta tetujja n'ebiringa ebyo naye kyonna kyekiri basibuddwa mu poliisi poliisi baba kusibula mu kitongole kyokoleddemu emyaka bakufulumiza ddala polisi n'ogifulumira ddala naye nga bandi yekubira akitegeeza nti ekintu obuuli kyeyambulidde ddala naye nga wano ennamugongo we tuli embeera eriwo yeeyo tuli ddala wano ku kigwa ky'abajulizi ennamugongo eky'abakatuliki naye olaba nga kuviira ddala eri waggulu namugongo mu katawuni waggulu okutuukira ddala ku stage ekyali wajjala ajjaamu muyitirivu nnyo nga boogera maaso n'okulaba kummwe abayingira ekibuga nti motoka zikwatiridde ddala akatundu kano konna kitegeeza nti munaffe ava mu bitundu ebyekiranga ogenda kukwata ku kyali wajjala road like nti oguka waggulu wali wa Northern Bypass ogwe mu bitundu ebyekireka jamo jamugomera kubanga asinza kugamba dakiika zoyinza kumalawo kubanga akwatidde ddala kino kirina kuggwe ava ku masaŋŋanzira ago ka poliisi we kali akenda mugongo waggulu ekyali wajjala okulabika nti ogoba oluguudo olwo n'oyita ku kyennaalya n'ogwali ku Northern Bypass kikuyamba okugwa mu bitundu ebyenjawulo Northern Bypass oba ogenda mu bitundu ntinda n'awalala naye nawo jamu akwatidde ddala kubanga ate owaawo agendera ddala n'agwira ddala mu bitundu ebyentinda akigooweyo yonna motoka nyingi nnyo nyene ddala bugumiikiriza bwe buyinza okuyambako kaakati okulabika nti wano otuuka nga bw'olina okutuuka naye nga wadde akutte azitambulamuko katono kubanga batrafiki waggulu eri batandise okulabika nti bakola ogwabwe ogw'okutaggulula ezo ezikutte embeera bwetyo bweri mu kitundu kino eky'ennamugongo abamu ndaba basaliikiriza amakubo ag'enjawulo agesimanyi mannya gaago wano mu Namugongo okulabika nti bagwa ate wali waggulu ekyali wajjala weegattira ku Northern Bypass ekyo kiyinza obayambako abakwata ekitundu ky'oluguudo olwo kubanga ate bw'otuuka mu masaŋŋanzira waggulu n'oweta onookiika ng'ogenda mu kibuga awo ojja kumalawo eddakiika eziwerawo olw'emmotoka ennyingi eziva eno takisi eno ntono okusinga mmotoka za buyonjozi eziri mu bitundu nga bino naye nga ekiriyo akyekyo nga bw'okiraba studio omuzindaalo nze ngubaddiza kulira ate maasa oba oliawo okwongera okumenyerera ku nsonga ez'enjawulo Namugongo afaanana atya benteekateeka ez'okugema baziriko bakola batya naye tugenda kudda mpolampola akadde kano twala tugende mu nteekateeka za Muzeeyi Tamale manya ekidduka kyo tulabe naye kyatugamba ate bwe tudda tumalirize wano tugendere mulamu gwaffe butereevu kale katulabe Muzeeyi Tamale manya ekidduka kyo akanyomero kafaafu webale nnyo webalire ddala okubanga ddala otumbudde Soti TV. Soti TV ye TV yokka esobola okuba nti ekuba awala wonna noba nga butereevu nnyo buli omu atulaba. Nolwekyo njagala okugamba nti tukyali ku mulamwa gwaffe ogwa speed. Senga nga ovuga speed eteri ntuufu munnange otomera osobola okulemala osobola okufa osobola okubanga butereevu nnyo osasula by'otaasobole n'olwekyo okwewala ekyo tuteekwa okuba nga tugoberera ebyo byennyini ebisaanidde ne sipiidi esaanidde mu kifo kakati nno twagala butereevu nnyo okuba nga bwe twakunnyonnyola ne tukugamba nti tujja kgenda nga tukwata ku bubonero kamu ku kamu paka lwe tunaabumalayo leka gamba nti neyinga obubonero mubuluddeko nedda ye language ey'ekkubo senga onobanga tomanyi bubonero buno ojja kubanga tokola bulungi ojja kubanga totuuka bulungi gy'olaga tetujja kubeera yonna ng'otambulira koboko ovugira Arua ovugira butereevu nnyo Kisoro ate wuyo oli Masaka Ntebe tube nga tukugamba ntukubira essimu ndi kati olaba otuuse tujja kubanga tukakuteerawo obenga okalaba omanye kiki kategeeza okole ekyo kyennyini kye kayina okukola tuzze butereevu nnyo ne tuba n'akabonero kano ako nakabonero danger ahead n'olwekyo tukateeka ne ku mmotoka zaffe oba abayina emmotoka eziyigiriza butereevu nnyo basobole okulaba naye buli awagudde accident
ne bwabanga batadde road block yonna ey'ekika kyonna bakugamba danger ahead kateekebwa ku kintu kyonna ky'oba olina okwagala okumanya n'olwekyo si accident nti oba eguddewo bakakulage abayiga ebidduka n'abayigiriza bakateekawo abateeka road blocks ez'ekika ekyenjawulo bakateekawo ate butereevu nnyo n'abaagala okumanyisa ekintu kyonna n'olwekyo bw'olaba akabonero kano kagwa mu kika ekya warning kendeeze misinde mu maaso bayina kye bakulabula. Yes, watu mzaita malepa ageze maaso kubanga atubwa obako obwo sabiti eno butandise naye sabiti ode twafundikira era akyali ku nsonga zezimu agenda maaso kusomesa bana Uganda gwalina ekidduka naawe atalina kidduka naye ng'otambulira ate mbalina ebidduka message eyo ebeere kukwatako bulungi. Mutebi abadde ku nsonga ya traffic n'endaba aba taxi nga in fact avudde mu line ye atagenda creating line ey'okubiri kiba kitegeeza nti gyagenda okusanga agenda kuva mu ruke genda okujja sina kindi ne borders ekiyinza okuddira kubeera kwonagana mu mbeere mu bendera banafe abavuga taxi yes tubeera ku bwangu era twagala obwangu n'ebiseera ebisinga be basinga n'okuleeta omugoteko gw'ebidduka fe wona bavuga emmotoka nti no babuleeta naye okwagala okupapiriza n'okulaga nti tuli ku bwangu at the end of the day bakumekereza bakonya abantu so n'olwekyo okuvuga n'obwangu tubwagala naye jjukira emalago tulwayo nnyo naddala singa obugenzeyo ku nsonga z'obubenje naye amukono gwange yabadde agenza okukola emboozi y'akabenje namugambe tugendeko ku kyemisa naye agambye nkubuulire sinza kulya kati nnyama kitegeeza nti embeera gye yalabyeyo bw'abanga abadde avuga kidduka yategedde obuzibu obuliyo naawe oba tunaba kumanya nti akabenje k'amaanyi era kakosa gendako gye bayungira abantu lwojja okukakasa mu mbeera emu oba endala. Kale tugenda mu maaso mbuwamma bannamasaka mwaganya okutensa enene kubanga ab'e Kampala bavuma Lwasa. naye ngumwezi abambaga nti enkuba eno etonnya oba si museenene kubanga speed gyabadde etonyeramu olunaku lwajjo ddala gye twabadde museenene bwe yali wanjawulo gye bwagiranga mucekeceke obwo naye etonya mpola mpola oba lwakuba twadde emikolo nga mitukuvu nejja mu ngeri bwetu neyagala era wasa naye yatuweebuula nnyo alimba ensenene mukyazukule lwakuvuma Lwasa tujja kuzita bannabudde bajja kuzita bamanyi balina ekisa n'eddembe bajja kuzita kale nsane bwe mulazira bakeeyo muli atugamba naye nga bannakampala bazeesunga akadde konna ziva Masaka wamweyo okusinga kale twagala okulaba bwino ono mpola mpola mangu tumalirize tugatulaba ate omulamwa gwaffe omuntu ogusooka bagambye nti eno Uganda si ya Museveni ani agambye lwaki geno eyalwana naye alabudde ku buzika Museveni awadde ebiragiro ebikambwe ku magye ebbombo Kakiri Mubende ne Masaka bakutte abebibaluwa ebikunga okujjako Museveni Mukabesigye naye akaaye biseemu Rwanda Ethiopia bomu ne Bobi Wine. Wane bagamba nti otafiira akaaye kuki totunyumiza bya Museveni kulonda musika Uganda si ye yagisangawo onagamba nti minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Major General retired Severino Kayindo otafiire asabye bannayuganda okubeera bakakkamu ku bya bomu nti abazitega bajja kukwatibwa ebisingawo bisangira te mu bwino wa leero. Omuvubi Nabbanja gamumyuse gatya bawera okumukubisa wayaka ebyabadde mu lukiiko nga Museveni amutabukira wakulirawa gye batakuyigiriza kusooka kuwuliriza balala nga boogera abuzizza omuvubi Nabbanja mu lukiiko lwa Mande ebyabijjirwa byokeza Nope Bobi Wine n'atabuka ku ngozi president wa kibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akubye emmeeza n'asonga ku manya g'abaka mu kibiina kye abagenda maaso n'okuba nate nga bali enguzi bani basonzeeko bisange nate mu bwino Rema azadde n'azikiza ebyeddogo lya Kenzo yali yamuteeka mu jjuuju biri mu bwino wano ojja kusomako ddogo lyali bitya naye tebibikola tebiriyo Katonda gyali obunkenke ku ntebe obunkenke bweyongedde mu bitongole bya security President Museveni naawe ebiragiro ebikambwe ku bibuga okuli Kampala Mityana Luweero Wabulenzi Masaka Jinja n'awalala lwaki bisange mu bwino wa leero. Mengo ejjeyo ebiso n'amajambiya ensonga zaaki abagamba kabaka yakyusa ebyapa bya Buganda okwezza ettaka basiru Buganda eraze weeyimiridde mu kibalo ky'abalwanira obusika okusikira Museveni banyonyodde ku bizibu Buganda Land Board byonna ojja bisoma wano mu bwino obindwe ennyalwe bitabuse Ssejeenya afunye ekirwadde ekirala ekimufumba olususu
abafamile n'emikwano gya omubaka Ssejjerinnya owa Kawempe North bongedde okusattira abasobe bamunzuddemu ekirwadde ekirala ekikambwe nga kino kimufumba olususu n'akyusa ne langi. Sente z'obutale zizaalidde abanene ebikaawa. Minisita ne RCC bavuddeyo ku by'okusoloozanga obukadde 2 buli wiiki mu Owino ne Nakasero. Bagambye nti The Junction ne bagamba wano Anti Sue Pavin ne Susan Makula bagamba nti buli Monday ne ku Lwokuna ssaawa zibeera 4 ez'ekiro bakutuusaako emboozi naddala eza famire n'ensonga endala bwe zikwatagana ku nsonga z'omukwano. Nayo ojja kubimanya Mani ya Soldier ojja kubanga omanya biki byagenda mu maaso okwogera wano ensonga za Villa atukoye Nakatemba mu Villa ani abyogera Bakachi Big 6 nabo boogera basita 10 abakwatiridde kilabu ennene ojja bimanyako wano mu bwino nabyo oyongere okubanga okutegeera bulungi. Kale naawo twagala okugenda mulama gwaffe mpola mpola tugala tuna ensonga ya kugema. Tugambye nti eggwanga lya Uganda utogera bakugema abantu obukadde 3,30 kibalo kirungi okuva mu mwezi ogwokusatu notatandika okugema bannayuganda. Tulina obukadde bwa doses kati obusoba mu mukadde 8 nero bandoozera aputeke ekyali ntono otubanga tulina obukadde 8 nga bakagemako obukadde 3 kuba tusuubira nti by December omukulu yagamba nti ayagala obukadde kumpi 4-5 obwa bannayuganda nga bugemeddwa. Ensonga ndowooza kati ntono nnyo bannayuganda zebawa okugaana okubanga bagemwa. Ensonga kati okwekwasa kuyinza okubanga kutono mpozi okugamba nti ekikongole kyasooka okubanga afunye okubanga tekinaba kutuuka. Ensonga eyandibadde kati enkulu ewulirwa nogamba nti nze sijja kwegema lwakuba siina nsonga yonna ndowooza ebyaba ekyakatebe ndwadde mutwe nywedde malwa kati eyo ndowooza ebiboozibozi badde biyitingana eyo ebyekibuyabuya abantu batandise okuvirayo ddala okulaga nti okugema is the way to go. Tuteekeddwa okuba nga tugemesezza twongera okwagazisa abantu okugema kyekikulu. Kyekikulu okugema tekulina buzibu as long as bakunyonyodde naye n'okola okusalawo okukwo kubanga kisigala erigo. Nadde nengera waliwo ekiwandiiko ekyavudde mu ministry ewa munaffe Dr. Henry Mwebesa ono yakulira ebyobujjanjabi mu ministry ng'alambika naga nti kati oba oliawo n'abantu abava ebweru w'eggwanga akasatira akabadde ku kisaawe Entebbe ekyokuddamu okugema ate olindali zaatizo netukyavuddewo. Bw'oba ovudde bweru wa ggwanga badde mbakebere weeyongereyo genda mu self isolation biza tuzikusangeyo oba mu hoteri oba oli waka ng'olugenda genda bugenzi osooke okumemu katono awo biza tuzikujjire zikusange. Ku nteekateeka y'okugema ekyo in fact ekyokuba naddala embeera ebaddewo Entebbe mu kaweefube okulaba nga babaako abantu okubawaliza tisi zaabwe kibadde kitiisa naddala enkola gyabadde bakwatamu embeera bannaffe abava emitala w'amayanja engeri gyabadde bafunamu okusomozebwa okw'enjawulo butya bwe bagenda okubagema results ezibadde zirwayo nabanga bakirongoosezza mu mbeera emu endala ekigenda kuyambako okulaba nate nga oba oliawo enteekateeka zitambula bulungi ku nsonga ey'okugema ekirwadde kya COVID-19 nga bw'ogambye nti zo media zikoze ogwabwe naddala assault media kubanga I think tetuyinza kujja wano tutakubiriza abantu kubanga bagenda maaso n'okubanga ate bagemesebwa ekirwadde kya COVID-19 kakisigalidde eri bannaffe naddala Ministry of Health ku nsonga z'ebyobulamu. Yes, abantu tubakunze Ssaabasajja Kabaka yakoze omulimu ogugwe kusobola okulaba nate nga akunga abantu kati kidde eri bannaffe abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu Dr. Jenoth Aceng ne ttiimu ye okutubuulira eddagala tutuuseewa nga eggwanga eddagala liteereddwayo kubanga nalabyeko abantu babadde bagenda maaso n'okwegema Ebulange Mengo ng'agamba nti nze navudde Masaka okujja Ebulange Mengo naye nga reason gy'agamba nti eddagala teribaddeewo nga libadde wala kyekitegeeza nti mu kubanga liri wala likyali mu stores za ministry tenidamba kubanga lisembera ku byalo ba ku miterere gy'enjawulo. Kyekiseera Ministry of Health ku nsonga z'ebyobulamu bakwatagane ne bannaffe abali ku byalo abasawo abali mu health centers threes enjawulo ba VH team okusobola okulaba nga banyikiza enteekateeka eyo tutuleme kulaba abantu abava emitalo w'amayanja abava mu bitundu ebyenjawulo nga bazze omuntu n'ava jjenja naye nga azze Bulange kumugema COVID-19 ogenda okulaba nti ekyo kyayoleserwatu nti wakyaliwo obunafu mu distribution y'eddagala mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Abantu bategedde okwegema kyeki lwaki beegema naye distribution y'eddagala ekyali yakibogwe ku mbeera omubendera kuba toyinza kuŋŋamba nti omuntu avudde Masaka ndwadde mutwe nga gy'ogambye Kyakatebe ajje Emmengo wasande ku Kalungu ojje bageme COVID-19 kiba kitegeeza nti
wakyaliwo obunafu okusembeza eddagala naye nge gyebagenda nti gyebagenda nga bakyagenda maaso n'okulitusembereza n'okulitugabira ndowooza minisitule evunanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu kekadde nabo bazuukuke mu mbeera emu oba endala batandike enteekateeka ey'okugemesa abantu ndowooza ne mistrust waliwo abantu ye ng'agamba ninda gundi tulinda ddoboozi eryo lye bakkiririzaamu ndowooza Ssaabasajja okwogera eriyo omuntu ye ng'agamba ninze gundi Ssaabasajja yeegemesa ne bagema ne Maama Nnaabagereka ne bagema ne Katikkiro ne bagema n'abantu abalala bagema ne President ne bagema ne baministers ab'enjawulo abaka ba parliament naye era abantu abamu waliwo kyaliwo kye bayita vaccine hesitance nti abantu nga tebakkiriza agandi tulinde gundi aduumire naye Ssaabasajja kasita yaduumidde naga mugende mwegeme walengedde enkalanga bwe zaatu twagala okutunuulira tulabe Mori ayogere tulengere ow'ekitiibwa Kyabazinga ayogere tulengere oyo ayogere omukama ayogere tugende tulengere munafu we Kasese omusinga naye ayogere ndowooza kigenda kuyambako oba oli awo eno emessage ebadde ebulamu gavumenti okubanga ekwatagana ne cultural institutions bweziti n'abantu alaba nnaddiini kuba ndowooza akabonero kali ako okuba nti baabalaba nga bagenda mu maaso okubanga bo akabonero ak'obubaka mu bugemi ne message ebadde zitambula ndowooza ate balinda bulinze eddoboozi kuba neewuunyizza nnyo okulengera ng'omuntu ava ejjinja n'asala kiira n'ajja agemebwe mu mbuga mwennyini eya Bulange ndowooza olaba omwoyo ogwo yenga nti ffe tubali tulinda ono agambe nali nengera abakyala ababadde bakola mu butala abakyala abakola mu bucha ez'enjawulo nteekateeka genda bateeka kungemera mu Bulange olengera ndowooza pride gyafuna bakemesa eddagala lyerimu naye agamba nti empiso bagikubirawa nti ku mbuga ya Buganda katwala batugamba nti ne bano bateeketeeke obwakyabazinga ne bannaffe ab'olukulato nabateeketeeke enteeka yeemu bagambe nti abantu babagemeddewa nti mu Lubiri Fort tibabagemeddewa nti mu Lubiri ejjinja tibabagemeddewa nti mu Lubiri emorimori abantu bakkiririza nnyo balina trust ey'amaanyi mu bakulembeze baabwe ab'ennono kakiraka gye kigenda okugenda ne bannaffe bano abamu western nabo bateeketeeke omugaba empolampola naye agaye nti babagemeddewa kuba bo tanabakudda bulungi naye waliwo ndowooza bayinza okukkiririzaamu oba oli alaga nti bano ye yatugamba okubanga twegemesa kubanga ndowooza wabaddewo layini ezo ezitambula nezigenda paka eri ebweru nezifuluma nezikuba ekoona kati abo abantu balina kye babawadde ono yateddemu akasente ke okuva e Masaka n'okudda ayinza okukozesa 3 naye nga azze kufuna mpiso yaga nti nze njagala ginkubira wa Bulange ku mbuga kwennyini wakkiririza yaga nti bamukubidde Bulange ntuufu okusinga oba oli awo gye bamukubidde e Masaka oba mu centers ez'enjawulo nga mukama waffe Ssaabasajja nga yalagidde abantu okubanga bagemwa Ssaabasajja ayina enteekateeka endifakiti zatateeka ennyo omulaka era nga abantu bamutaddemu nnyo trust naddala ku nsonga bw'okyajjukira ku nsonga za AIDS banafe aba UNAIDS baavaayo ne bakwasa Ssaabasajja Kabaka omumuli okusobola okulaba nga alwanyisa ekirwadde ekya Mukenenya so kiba kitegeeza nti bwe kituuka ate wano ku nsonga sijjagamba nti minisitule y'ebyobulamu baali baalwawo naye ndowooza bajjidde mu kaseera akatuufu nga twakafuna ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga okusobola okulaba nga ateekawo omwani guteekeddwa okubeetinga okusobola okulaba nga abantu beegemya COVID-19 era ekyo ate era kyansanyudde nnyo nti abavubuka tubadde tumanyi nti abavubuka obaoli abadde basinga okusasanya amawulire amakambwe ennyo ku mikutu gya social media ate okuziyiza abakadde naye ate bw'olaba nti mu nteekateeka z'okuba nga babadde bagenda maaso n'okwegemya bajumbidde olumasa abantu nga kakaga kalambirira kiba kitegeeza nti singa ekyo Ssaabasajja Kabaka addamu n'asiima nagamba nti tongere endala ennaku 5 ojja genda okulaba nti embeera y'okugema ekirwadde kya COVID-19 mu central kiyinza okuba nga tukirinyeko ku nfeete kati nga tulindirira era nga regions endala bwezoogera nti nabo tuwulire ku maloboozi gaabwe ag'enjawulo okusobola okulaba nate nga COVID-19 alinyibwa ku nfeete era kijja kuddayo ne bannaffe ab'enzikiriza ez'enjawulo ku mizikiti egy'enjawulo ku makanisa ag'enjawulo nabo minisitule evunanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu ebeeko emiteeko oba enteekateeka eteekawo centers ez'enjawulo nga bagamba nti bagenda kuteeka ku masomero bagenda kuteeka ku masinzizo kati nga ne Bulange bwe bataddewo enteekateeka eyo kati ekyo nakyo kigenda kuba nga kyanguyaako mu mbeera sinakindi ne bannaffe abaagala okuba nga oba oliawo baggula amabaala gaabwe basobola nabo okuteekawo centers ez'enjawulo
kubanga abantu bamanyi nti abantu babadde bawulirira nnyo mu bifo ebibadigiddwa ebiyitaba ennamba eyo banaye Ssaabasajja Kabaka alina capital abantu babadde bawuliriza nnyo naddala mu bungi bw'abantu obungi okulaba nti bakuŋŋaana bwetuwera nti ebbaala tugambe nti ekifo kidigiddwamu ekyenyondo kirabu kyalanze abavubuka mujje mwegeme jogenda okulaba ng'ennamba yeeyongera tugambe nti ekifo bwe kiti ekisanyukirwamu nakyo kyalanze abamugende mwegeme jogenda okulaba nti omuwendo gwe tubadde twagala okubetinga kuba tulabe olina kyosomyekaawo nga bannaffe abeefe ebidigiddwamu bayaayana okulaba nga bakola ki kati abo mugamba nti abavubuka tuyisiza drive tugenda kuteekawo okugema by January enteekateeka zibeere nga ziddamu jagenda okulaba ng'omuwendo ndowooza gwe gutambudde bulungi simanyi oba kyali kituufu baga nti wabadde okugema emabega kaawo mu bitundu by'emakindi eyo ate nga ababibbaala bw ate nga bamala ne bakukwasa ekyokunywa ebyabwe ebizitowa ebiyiika simanyi kuba kyekyo tekikkirizibwa ndowooza ate mu nteekateeka y'okugema kuba nga bakagema ate n'okwata ekizitowa bwe kityo kiyinza okukutabula mu mbeera emu oba endala naye simanyi kubanga bo ndowooza bagikola ng'oba incentive kusikiriza anti kati era by the way era kiddayo eri kuba kati nga gwakola ensonga z'ebyobulamu okimanyi bulungi nti si kirungi muntu kuba nga bamaze okukugema ate mu mbeera y'emu n'oteekayo ekiyiika oba ekireeta ekyovu oba n'okukozesa ekinyooka mu mbeera emu oba endala but ekiro kiddayo eri ku bannaffe nze sijja kubaggyako obuvunaanyizibwa bwabwe kiddayo eri bannaffe abuvunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu nti message omuntu singa abadde amaze okugemebwa biki symptoms kizaafuna kikyoteekeddwa okuba nga okola okusobola okulaba nga ate oba oliawo abantu abamu embeera gyabwe gikyuka nti tumaze okukugema kkiriza oba gano ojja kufunamu ku kasujja ojja kumireko kapanado kamu bwe tuba tumaze okukugema toteekeddwa kunywa mwenge toteekeddwa kunywa sigala abanywa ebiyiika njaga biki mayirungi bateekeddwa kuba nga bivaako olulimi lukyabo nnyo naddala minisitule evunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyobulamu kati ffe tukyogerako yadde situli basawo naye okwemulugunya ffe kwe tufuna mu bantu nga tumaze okukola research oba oliawo kwe kutuleetera okugyayo amaloboozi ngaago kati eri bannaffe avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyobulamu nti abantu beetaaga okulambikibwa kubanga jjukira buli muntu alina kyakozesa okubeerawo mu mbeera emu oba endala oba kiyiika oba kinyooka naye nga toyinza kimujja kukola kuba agenda kwegema wabula nga ate asobola okukivaako mu nnaku 2 oba 3 then addamu n'atambuza obulamu bwawe kikola bubi nti oli bw'aba nga akikozesezza n'agenda ne bamugema n'afuna obuzibu ayinza okuba olumaze okumugema n'akozesa overdose yakyo n'atagala n'agwa kati baba baga nti olaba eddagala kye lyakoze ono olwamaze okumugema n'agwa naye ng'ate kati ye tebategedde nti bwe bamaze okumugema n'akozesa ebyo ebya bulijjo n'alyoka afuna embeera enzibu oba n'agwa mu mwala laba engeri bwe bagemye bagudde emyala naye nga kibadde kikoze bulungi nti mu ggwanga erya Uganda teri muntu yafudde eddagala limugemeddwa kirungi ekyo teri muntu n'omu gwe baagamba nti ono yafudde olwokubanga baamugemye oyinza okufa ebyekuusa ebirala walengera Colin Powell eyali former secretary of state w'eggwanga ery'America yafa COVID-19 naye baali bamugemye ng'empiso zombi azimaliriza n'olwokuba nti yalina comorbidities ez'enjawulo teyafa ddagala yafa endwadde endala ezeekuusa ku kirwadde ekya covid ndowooza message eyo erina okuba nga etambula nobeera ng'ogemeddwa fule n'omalayo n'ofuna ne boost endala waliwo babannaffe ba immunosuppressed nabwera nti terikozeeko bulungi n'ofuna n'eyokusatu tekigaana kukwatibwa covid-19 akukwata era ayinza okukuyisa si mu ngeri y'emu ne bali abatagemeddwa gwobeera nti emikisa gyo giri wagguluko nawe kinakukwata tekijja kukutagaza nnyo ng'ate ono ategemeddwa olaba yembeera eyo tugenda maaso okukubiriza nti gema mugende mwegemese bavexers kati badde bakendedde vaccine vexers abo bagenda bateekawo ebibuuzo ebyokulwana vaccines okuba nti zikuba bantu babadde bakendedde ogwabwe ndowooza kati buli omu ategedde mulimu abantu abavuzi ba boda kubanga balina categories ez'enjawulo boda erina abantu erimu abasoma erimu abazirwanako erimu abatasoma erimu bambega erimu bani olaba mulimu nga gulimu abantu bangi naye abakulembeze bavudde bagamba bannange mujjukira batugamba tuvuga emigugu gyokka bifuluusi na biki byonna omukulu n'atukkiriza okugenda mu maaso okukola ki tuddemu kale tuvuge omuntu omu naye ng'embeera yava nti mu covid-19 olw'embeera eyaliwo kati bagenze maaso ne batwala enjiri eno
okubiriza abantu baabwe okubagema. Okugema is the way to go. Era ndowooza buli muntu yenna yandibadde nga kimu bibiri genda bakugeme. Oli mugeme, siri mugeme. Olina ensonga egaana okwegemesa tunnyonnyole. Bw'oba tolina nsonga genda bakugeme. Kubanga kkiriza bagaana nga teri ku nsonga eno y'okubanga twegemya COVID-19 gye tulaga amasomero bagenda gagulawo mu January. Kkiriza bagaana buli muzadde ayagala omwana we mu mbeera omuba endala kiseera kijja kutuuka nga ogenda okukola okulambula omwana we ku ssomero visitation nga bakubuuza nti olina kadi yagemeddwa yekwegemesa oba nedda. At the end of the day tujja kukomekereza ng'ekyo nakyo buulyawo kifuuse ensonga. Kitegeeza ki nti omuzadde kekadde tuve mu kwesisigiriza ogende bakuba akayiso obeere nga ogemya COVID-19 kubanga ate bwe banga bayese n'eddoozi zigenda ogemya abaana abali mu myaka 12 kiba kitegeeza nti ate tulinawo step ahead gye tutambula ku nsonga y'okugemesebwa era kigenda nakuyambako in fact singa amasomero gagenda kubanga gaddamu mu January ndowooza bajja kuba bafunye wa we bagenda okukwatira abaana si kubakwata we bagenda okusinziira okulaba nga babagemya ekirwadde kya COVID-19. Kitegeeza ki nti Uganda evudde ku level tubadde tugimanyidde tugenze ku level endala. Bw'otakkiriza kukyuka na mbeera y'embeera eyinza okukyusa kkiriza bagaana. Kitegeeza ki nti nze naawe tetuli safe okutuuka nga twegemeza ekirwadde kya COVID-19. Nabadde nnengera bannaffe ab'ebivvulu nga balaajana. Ebivvulu bisinga kukola mu December. Season eno kati etandise singa gubadde luli nga eggwanga teririmu bino singa kati owulira buli mikutu nga giranga ebintu ebyenjawulo. Eno Christmas, Boxing Day, lumu January. Batusana okusaba president bamugamba nti nga bwe yayogera abayambe abakkirize baleme kutuuka mu January. Abate between now and December bakole kasente. Naye nga mu kyo kyennyini balina nabo okutwala message eno bakubiriza abantu baabwe bagenda okujja mu bivvulu byabwe. Ogenda babageme. Okugema singa ffena tubeera tuli bageme musobola okubeera mu environment. Ne bwe temwambadde mask kubanga mwenna mubeera nga mwetegedde mugemeddwa bulungi. Kitegeeza nti concentration ne bwe mwesiga COVID within mbeera mulimu awo. Eyinza okutaba spreader area naye kitegeeza nti bwonna ne munaamufunye COVID tajja bayisa obinga ati okujja olina abeetabikamu nga temumanyi oba mugeme oba si mugeme. Naye bagambye nti wakiri babakkirize bakole Christmas bakole Boxing Day ne lumu badde babasibe nga 2 January. Kiraba balaajana bulanye bagamba abajaja tayeza kutikiriza naye scenario ya gibaleese narrative gye baagalaga wakiri Christmas wakiri December wetukolera kati in fact batuufu mu mbeera mu bendala though ku ndowooza yange ngemanyi jajja tayinza kubakkiriza kubanga bokkirizo bagaana be bantu in fact abamasomero ne bannaffe ab'ebifo ebisanyukirwamu bwetugera ku kigambo COVID-19 bamanyi kiki kitegeeza kana akadde tuwaliwo bizinesi zonga zona okutuusa kana akadde zikyakwatiddwa bannaffe ab'amabaala. So kiki kye twayogeddeko nti kyekiseera bwe kibanga baagala in fact kubanga situmanyi yadde jjajja yagamba nti tugenda kugulawo mu January kiyinza okutuuka nakye nga kikola ki nga kyongera bweyongezi but ekiyinza okujjawo ekyo ne bannaffe ab'amabaala baveeyo mu nteekateeka eno benyigire mu nteekateeka ey'okubanga bagema kubanga ebiseera bikyaliyo kasa tubeera nga tuli balamu twemenye okuyaayaana kubanga tukola ensimbi oba tunoonya ensimbi ng'obulamu tebunnaba kubanga ate buli bulungi tufe nnyo okulaba nga tufa nnyo ku bulamu bwaffe than ate okubanga tugenda kukwatibwa endwadde ya COVID-19. Kasi obulamu bubaawo buli kimu kisobola okuba nga tekitambula bulungi. Kitegeeza ki ti buli muntu akubirize munne buli muntu agambe munne nga bwe twalaba ku mbeera y'ekirwadde kya COVID-19 kino nga kyakajja though tusudde ennanga kkirizo bagaana nti buli muntu yakubirizanga munne yambala masiki. Olwaleero yadde okugeba ku kyagenda mu maaso naye ate tugenda tuva ku SOPs ez'okuba nga tulwanyisa COVID-19. Bw'otunira amawanga nga German olunaku olwaleero bw'otunira amawanga nga Italy nti obulwadde bugenda bubaddamu olw'okuva ku SOPs yadde tuli mu nteekateeka y'okuba nga twegemesa COVID-19 tuzzeewo emitendera gyonna egyali giteekeddwa okuba nga ziyiza COVID-19 okulaba nate ng'obaoliawo twesuula amabanga tunaba mu ngalo naye kana akadde in fact tunazeemu okukiraba nti kiri bakiteekako nnyo omulaka bwe twabadde ku Kanani ndowooza bako ku bantu abakyagenda maaso n'okuba nga banyikiriza enkola ya SOPs okunaba mu ngalo okukebera temperature okuwandiika omuntu azze mu kifo ekyenjawulo naye bw'otunira katwalira ebifo ebyenjawulo bisudde ennanga mu mbeera emu oba endala. Kitegeeza ki nti yadde batugema n'okubanga enteekateeka zigenda maaso z'okulwanyisa COVID-19 tuleme kusuula nnanga mu mbeera emu oba endala. At the end of the day tuleme okuba nga tetudda maziga ag'enjawulo. Bw'ogamba bw'otyo tugenze mwezi oba myezi egiri bize emyezi egiri bize jjukira twagenda okugenda mu Christmas y'omwaka oguwedde Uganda nga matongo
nga twegalidde ekirwadde kyali kipya nga buli omu akitya nga n'okufulumya ebweru naawe otya omuntu gw'osinganye ng'omutya naye tugenda okugenda mu Christmas ey'omwaka guno waakiri ng'olaba nti waliwoko embeera ekyuseemuko naye complacency ate egenda otukola obubi nti abantu balowooza olw'okubanga baata eggwanga nti ate bagenda okutobonga nga obulwadde buwedde ekitali kituufu nti baata olw'okubanga ekonomi yali ekubiddwa ne bategeeza nti kale abantu bafune kantu naye nga tugenda mu maaso naye kati otambula mu butale oyita mu bus paaka oyita mu taxi parks ez'enjawulo abantu babivuddeko taxi zaddemu okutikka nga bwe zaagala tewali babagamba mufune kadagala ababodaboda babuuza ebitabo bye bawandiika simanyi bwe wadde alina erinnya nobagamba kati buli njagala kitabo n'osiba akagwali nti atalina kitabo naye ndowooza tebikyetaagisa kuba ebyo byayitako was overtaken by events naye kati abantu okuddamu alinnya boda babeere bavunanyizibwa yambala masiki kakasa nowa boda yambadde masiki bwewataja mugambe muzeyi babayita abaana n'omukadde bamuyita mwana bakola effujjo eryekito ndowooza oba omulimu gwabwe abaana ba boda omukadde n'omuto akola kyekimu naye ng'ate kale bagende maaso buli omu atwala obuvunanyizibwa bwe mu mbeera y'okutangira ekirwadde oyogedde ku nsonga tyali ku nsonga za covid oyogedde ku nsonga manyi tera nnyo okutambulira mu takisi ebiseera ebimu bakayita kajanja bw'ogamba omuntu tonsemberera tuula gy'otudde oli akulabanga omuntu ow'akajanja naye nga tekiba kikukakatako nga gwe omuntu nti covid-19 kiza bagana akyaliyo kubanga bwe ntunulira ku bibala ebyazze bitambula mukyala Jenotha Kingo badde mu parliament yagambye nti ebitundu bye Teso, Lango, Kampala covid-19 akyagenda maaso n'okuba nate nga atambula ate bw'otunulira embeera eyo nti bye bifo ebisinga okubeeramu abantu abangi kyotegeeza nti gwe ali awo atudde awo bw'otagamba oba gwe bw'oteteekereyo bw'otafa ku bulamu bwo tewali agenda kufa ku bulamu bwo kitegeeza nti tewali agenda kufa ku lwa mulala ogenda kufa ku lulwo bw'obanga ogenda kufa ku lulwo oteekeddwa okuba n'obujja ku bulamu bwo otya omuntu nga tyambadde masiki mugambe gundi tonsemberera owa takisi bw'abanga kutika mu mmotoka omusukka abantu abateekeddwa okuba nga ate obaoli ababeeramu mugambe nti ssebo emmotoka tugenda kugifuluma olwokubanga obulamu bubwo sente zizo ate yakwetaagamu sente era yeetaaga n'okukutwala so kyoteekawo embeera gy'oteekawo tebubeera lugezigezi tekabeera kajanja oba otaasa bulamu bwo kubanga gogenda okuliraana oba agenda okukuliraana tomanyi gy'atambulira ate bikituuka ku bibala ebigenda mu maaso n'okubanga ate biraga nti Kampala kubanga olw'omuwendo gw'abantu ogusinga obungi bw'ogenda mu Teso ne Mulango covid-19 akyagenda mu maaso n'okuba nate ng'oba oyegiriisa olw'obulagajjavu bwe tusuddeyo oba bwe kwesulayo gwa nagamba mu mbeera emu obenda kusobola okulaba nate nga twanyisa covid-19 nze naawe kikwatako owatali bulamu tewali kiyinza kutambula bulungi covid akyali mungi global bw'otunulira nti okuva lwe baazula ekirwadde kino abantu obukadde 5 nga bafu mu 60,000 abafudde eggwanga lya Uganda twogera ku bantu 3,227 ku bukadde 5 obw'ensi yonna Uganda yakafunako 3,227 abafudde tulina 12,600 mu something abakwatibwa covid yakwata abantu abamu ne bawona abamu ne bafa gyemiwendo gye twogerako naye bw'obanga olina munno eyagendera mu mbeera y'3,227 akadde kano ng'ate gwogenze maaso okubanga olegeza teruba lugezigezi and actually tewali muntu gwe baziika nadda naye bw'otunamu engeri abantu gye baziikamu aba covid-19 wow ffenna tugenda mu kifo kyekimu naye oba oliawo engeri gye bakuteekayo engeri gye bakwatamu nga buli muntu akudduka ogenda okulaba nti nze naawe bw'otateekamu maanyi ebiseera ebisinga oba oli atukomekereza ng'ekirwadde kituyodde ate tekikwata go wekka olina okumanya nti nga bwe tuzze tubiwulira era ng'ebizze bitambula nti n'abantu abakwetoolodde n'abantu abakulinaanye embeera Mukama Katonda abanga oba oli otakwatiddeeko mu mbeera emu obendera ogenda okulaba nga tukkiridde ezangwa so n'olwekyo ensonga y'okweteekako olukomera mu bifo gye tutambuliramu arcades masiki zikyali kintu kikulu in fact German ekintu ekisinza okubanga oba oli awo kibaleetera obuzibu kusuula masks nti covid-19 bamulabanga oba oli awo yes ate be basinza n'okubanga oba oli bagema abantu naye olwokuba nti beesuddeyo ogwannagamba ku nsonga z'okwambala masiki olwokuba nti ensonga za SOPs at the end of the day ne bafiira obulamu bwabwe sitwagala ffe nga Africa Mukama badde atusaasidde sitwagala bye tulabye eri mawanga amalala ate bikomewo wano though
tukyagezaako okulaba nate nga twegemya naye tetulekayo ensonga ya kwambala masiki mu mbeera mu bendala. Kale nga tuwumbawumba message yo alibadde etya eri abakulembeze ab'ennono eri abantu ab'enjawulo eri gavumenti okutwalizamu kubaka tulaba nti bwe bakirozezzaako ku Bwakabaka bwa Buganda kyakoze ate nga wano tugamba nti kiyinza okukolera ddala mu mbeera eno esigaddeyo emyezi gino ogwa Desemba ogujja mu maaso awo ogurimu akasatira ak'amaanyi n'awaasiwaasi omungi vaayo fasi n'ebyokya biki abantu mu Kampala wakati abantu buli omwana anoonya kasente ate nga tugenda mu January wali abaana okubanga akasente kalina okubaawo tugenda mu mbeera ey'okulabirira abakadde kuwa abantu akantu nga bagenda mu Christmas n'okumalako omwaka awo spending ebeera y'amaanyi ate nga tunaba twakavaamu tugende mu fees z'abayizi mu January wali aba primary n'aba secondary so ndowooza kati wano kijja kulaga bulungi nti abantu tunoonye sente mu mbeera vis-a-vis ate n'obutujju bukyaliyo vis-a-vis ate n'embeera yennyini ey'okutangira ekirwadde ekya COVID-19 buli omu banebuvunaanyizibwabo bw'obalaba omuntu nga abataxi basinga okuba n'embeera baga tuvaamu nga lyeri tulakaawo engewaawo tuvaamu avaamu wali naye bataddemu basatu ayagala nyigewo n'owokuna amugamba maaso wali bagenda kuvaamu tugenda kutereera tulakawo maama gwe muleese ayingiriddeyo tumutegedde bulungi naye kennyini teweefuddeeko waakiri kale muteekewo naye nyiikira okulaba ndi masiki eyongera okugisika ate ebeere nga eyongera okukwata omumwa. Alright, mbasaba abanaye twekuume COVID-19 akyaliyo era akyagenda mu maaso. Nja kusaba abakadde baffe ab'ennono mututwala eddoboozi eryavudde mu Bwakabaka bwa Buganda tusaba tuliwulireko bannaffe mu Busoga baganda baffe Abasoga tuliwulireko mu baganda baffe Abatoolo tuliwulireko n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu Teso nga likunga abantu okwegema ly'ekkubo olunaku olungi olujjudde amagoba. Ndowooza eddoboozi bwe ligenda tuleme kutunuulira nti ate Buganda kyali ky'amaanyi tukompeyalinga nti namba zaali z'amaanyi ekikulu byonna bantu kugenda kwegema ate Buganda nga baali b'amaanyi era tuwulire nti eddoboozi yakyabazinga livudde twaba abantu abagenda ebugembe wali ku gundi nga bagenze kwegema tuleme kukompeyalinga numbers nti Buganda ate bwe kyali ky'amaanyi nnyo okusinga ate oba Etteeso oba Emolimoli oba Omukama twagala numbers bonna abantu bagenze oba bangi nnyo oba batya as long as bonna bagenze naye nga message eteekeddwa okuba nga ekola ku kintu kimu bantu genda kubakubiriza akwegema. Tujja kusukana olwaleero twagala okubagereza akaseera akalungi tujja kuddingana olunaku olw'enkya essaawa ze zimu mbeere bulungi bannaffe leka tugende munnyo ku makya ne Apollo tusiime.